Inside Story Uganda, real source of political updates. Nsonga za government ez'ebitundu, Honorable Dr. Balaam Barugaha ku bintu ebiriwo mu ggwanga. There are quite a number of issues okuviira ddala mu PLU, ogende ku lusirikale lwa minisita olwabaddewo, ogende ku nteekateeka z'okulonda gavumenti ez'ebitundu, oyogere ku nsonga za Paul Kafeero. Leero ndabye olumu ku mpapula z'amawulire nga luga nti leero minisita Balaam lwagenda okubeera nga ayanjula ebyava mu ndagabutonde. So we are going to have a very candid and detailed discussion ku nsonga ezo oboolyawo n'endala. Honorable tukwandiza onako olwaleero. Nsanyusa okukyalako olwaleero ku TV yaffe Nganzi, Sanyuka TV. Naawe kunguwe bali kunkyaza. Abannayuganda mwena abalaba TV nga bwe muwulidde kunguwa ayanjudde ensonga zezo. Onako olwaleero olunaku lwa byamagero. Abaana besoolayo abawera 25 bali 35 10 we nabalagirira we bagirako ndagabutonde 10 nerifo butuka neribula lyabulawo badduka ababula mama babagamba banange ejo mugenda tukunswaza mudduke 10 badduka ne basigala 25 ne babajjako ndagabutonde. So babajjako ndagabutonde ne tubatwala mu labs 2. Labo ya analytical laboratory yatandikibwa mu myaka g'olu 1905 yatandikibwa abazungu. Kati nga yemu ku labu kasanga waweza government ewandigeya. Then tufuna ne lab ya police empya ine ebyuma pya tuku. Ye lab esinga mu Africa okubanga ejjako DNA ne ku bisolo babijjako DNA. Abalo manyine ebimpanze babijjako DNA. So kati ezo lab zaffe ne tufuna ndagabutonde oyo kubana bameka kubana 25. So lwaliro tusuubira okumanya bajja tusomera abakugu bameka be balabye side eri, then ne side tubagambe nawe basa gisumulule box gisumulule box zirindibwa basirikale box emwe eriko endagabutonde box emu erika basirikale nga 20. Omulabera yebasa wati ono naddako twagala kutataganya bivude mu kalulu bivude mu kulonda. So sawa zijja kuba 5 police headquarter naye mu ngeri yemu waliwo abali beekubira endolo mu kooti nga bagala babajjako ndagabutonde. So ne tukozesa omukisa gwe gumu ogwo kyewalero ku saawa 9 ogw'emisana lwote wajja kubeera banamawulire ku kooti enkulu emengo y'omulamuzi Howardship Juna naye ajja kuba ayanjula ebivudde mu ndagabutonde. So tewajja kubeerawo banabaga nti baana bamugenzi abaana balaba abikubira endulu abaana bonna era bonna bagamba abaana b'omugenzi beekubira nga tebanajja wa minister. So twakola directives 2. Nakola directive ne kooti nekola directive. So kooti erina okubeera nayo ng'efulumya ebyayo ate naffe nga ensonga Dr. Ngutitandemu amaanyi mangi nnyo. Paulo Kafeero yali mukwano gwange yali ayimba dipo na zigala yayimbirawo kaduka kange nga nsoma ku University Makerere entindaawo mu maaso ga ekizimbe kiriko masters. So nalina akaduka awo n'akabaala bakayitanga sobers. So yajjaawo n'ayimba badipo n'azigalirawo kuba nali ntunda bbiya nga nsuubuza mwenge n'agamba agaddewo ki agaddewo dipo. So awo yava ne tusigala nga tuli bamukwano paka we yafiira. Good. Saawa 5 leero. Yes. So okufa kwe abalwanyi emyaka 19 nga balwana ku kintu kyekimu ekyo ekya baana b'omugenzi ni mwana w'omugenzi siri mwana w'omugenzi. Waliwo n'omwana gwe baleeta nga afaanana hafi nga bagamba wa mugenzi. Hafi powers gwekola naye waliwo n'omuyimbi gwe bayita hafi gwokola naye naye alina omwana nti naye wa mugenzi. Nagamba omugenzi ye yayireka ki? Kampala road yenna ne Jinja road byonna yabirekanga byonna bibye. So ne omuyimbi Gurunet nti nange ndi mwana wa Kafeero. So bonna abagamba baana ba Kafeero. Ku luno twafunye bank eya ndagamuntu ya Kafeero. Ne oli ne waba mwana wa muzungu nga yamuzaalira bweru amuleeti tujja kumanya nti ono wa Kafeero ono si waki wa Kafeero. Perfect. So tulindire saawa 5 okulindira saawa 5 zennyini. Ate tugenda kubeera live ku NBS ne kusanyuka kubanga emboozi abantu bajagadde nnyo okusingira ddala abo abadde bagamba abamama b'abaana nga bwe nkutegeezeza nga muto wange Happy Power wabadde agamba. Perfect. Tugende buterevu ku kyabadde olunaku olwajjo. Olunaku olwajjo twabadde mu byamagero. Twabalaze nti waffe tusobola okukyusa obukulembeze ne tugenda mu bukulembeze obulala. Kyabadde ekyo Dr. Kyabadde walabye ki okukyusa obukulembeze kibakitegeeza walina okubeerawo ava mu kifo n'omupya azze.
Honorable Kabanda twamulabye twalabye ofadiriye ensobi ze mukola ziri zimu. Honorable Kabanda is a founding member of Patriotic League of Uganda. Ne mu bitabo ebyatandika PLU y'omu ku bantu ababirimu. Ebyawandisa ekibiina kye bayita civic organization gye bayita PLU. So y'omu ku ba director aba PLU. So tosobola kumugamba nti teyabaddewo kubanga obeera mu government ng'okola ne government ate ng'oli mubaka tubeera n'enkiiko nnyingi ez'eggwanga. Kyemanyi kuba siri mwogezi we yatutegeeza ku lutimbagano gwa X nti agenze mu Ghana. So ateeka okuba yabadde Ghana naye yalese omusigire ate nga n'omusigire gwe yalese naye honorable member MP wa Igara Honorable Mawanda. So ekiba kitegeeza nti tulikola handover tekitegeeza nti alina kubeerawo. Osobola okuleka omusigire. Honorable Kabanda y'omu ku batandikawo ekisinde ekya PLU. Yagobebwa PLU bati yagobebwa. Tagobwangako lwa nsonga ebeera change of duty. For waffe tuli na rotational leadership. Kuba naffe fena batujjako. N'agamba ngenda kulangirira olukiiko olupya. N'aleetamu abantu abapya. Era ndowooza bagirabye nti yaleeta mwami Kanso Kiroba Kiwanuka nga vice chairman wa Buganda. N'akomyawo abantu abamu abaalimu mu bifo byabwe byalimu. Nange yankomyawo n'angamba nkuzizza ku kifo kyo ky'obaddemu. So ebeera change of duty. So tekikwewunyisa nkya ku makya kulaba nga Honorable Kabanda minister obanga alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo obulala. Kubanga so ekyo kijja badde bivungoesebwa nti bamugoba tagobwangako. N'abantu abamu abanywa omwenge oli akubira n'agamba wayi Kabanda bamugobye n'omugamba nze headmaster agoba n'omuddamu nga bw'omuzeemu olumala n'akubira Kabanda nti Balamu atugambye bakugobye. Gashumba mwamugobye mu PLU ye. No, Mwami Frank Gashumba nga mukama wange General Muhoozi yagamba bagenda kusinkana ababeeko ne beboogera. Waliwo ebitatambula byali tebitambudde bulungi n'endowooza yabinyonyola. So enkolagana ya Mwami Frank Gashumba ne General Muhoozi eri waggulu nnyo. Bwamuggyako ekyokubeera amyuka national chairman w'ekifo ebifo tebiggwangayo. Tulina ebifo bingi ebitanajjuzibwamu nga bw'omanyi Frank Gashumba is dynamic, is not static. Osobola omukuteeka wano n'amera alinga kiti kya muwogo w'omuteesewo n'amera. Ayinza okumufuula namba 2 omumyuka namba 2 asobola omufuula omwogezi asobola omufuula ebifo bingi bye tulina ebitanajjuzibwa mu Patriotic League of Uganda. Naye mu byonna Mwami Frank twali tutandika twali tuli mu MK Army ne Simba twatandika naye ebibiina ebiwera 5 ebyavaamu ekyo kye tuyita Patriotic League of Uganda. Tule kitokota mu PLU waliwo struggle for power. Mwami Daudi Kabanda the other day yatuga nti yeye yasaba General Muhoozi addeko ebbali. Kituufu. Nalabako ne message ng'agamba nti njala kukolako emirimu emirala ndowooza ntuuse wenkola wentuuka. Nekyo gamba nti kitokota tekitokota lwa nsonga singa kitokota singa tetutuula ffenna singa tetubeera nga bwe twabadde gyo walabye ng'ekifo kijjudde nga tutese ne tenti wabweru eno ku main road eno ku sajjale waggulu eno twabadde n'ekifo nga kijjudde ddala. Twabadde n'ababaka ba palamenti abawera ddala 300,000. Nze sibeerangako ku mukolo bwe gutyo kati kiba kitokota nga kyonoonese ate kitegeeza nti olina ababaka abo bonna. So twabadde n'ababaka 300,000. Oyo gwolaba ye minisita wa defense, oyo minisita mucha Acheng. Omulaba wasanyuse, ono gwolaba ye jjajja w'abaana Honorable Hanifa Kawoya. Oyo ayogera ye right honorable speaker wa parliament. So abantu balina okuyiga nti in a good organization they always do changes. Yes. The president juzi yatukyusa. Nanzija mu ministry ya gender y'abantu gye basinga okunjagala. Ate nangamba nti kati genda okubagane n'ababbi ababba mu government. Ngenda okubagane. Mubala kati mu PLU doctor, what are your long-term objectives? Long-term objective tetukyalina project kati tulina program. Kati program yakulaba nti eggwanga lino likulemberwa abantu abalungi batata baffe banaba. Program ya PLU? Program yaffe eri simple okuyambako okulaba nti government ya President Museveni twachivinga obuwumbi 500,000 obwa GDP. Tulina okumuyambako tugenda muyambako tutya okulaba. Yes, civic organization tugenda kolagana ne government. We
we have a memorandum of understanding with government of Uganda okulaba nti tuyambako government okumalawo obubbi obuli mu system ya government, okumalawo obunyazi, okumalawo okukozesa obubi obuyinza, okumalawo okukozesa ebintu ebibi ebitatuukanira na mutindo gwa government. So tuyambako president nga bamusayi muto. Nedda. Temuli kibiina kya byabufuzi. Waliwo uliddeko wa Piero Yunti, wa Piero yajeyo kaadi ya Piero yagenda kwesimbawo. Obuuza akakiiko k'ebyokulonda kali kawandiseko Piero Yunti kibiina kya byabufuzi. We are a civic organization with the principles ezokulwanyisa obubbi, ezokulaba nti democracy atukira mu bantu, ezokulaba nti tuyambako government okulondoola empeereza y'emirimu gyayo mu bitundu ebyenjawulo. Musazeewo ebintu bingi nga byabufuzi. For example, the other day General Muhoozi yali ku mukutu gwa X naga nti yawanze Dusu ku mwami Oboth nga speaker wa parliament. Ne mwami Taibwa nga deputy. Ekyaddirira kibiina kya NRM kukona mukomisa. Kugambye ekikulu kiri kimu. Bw'oba oyina abawagizi awo nkulaze parliament ebeeramu ababaka bameka? 559. Gyo twabadde n'ababaka 305. Ate abalala babadde bagenze kutwala petition ku parliament. So abo okwata 305 plus 20 ababadde ku parliament aba 325. Ate waliwo n'abalala abasirika. So tuina majority nga bakiriza mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda. Kino kisinde oba ki? Kisinde, we are a civic organization. We are a very humble civic organization led by General Muzikaine Rugaba. Tuli civic kibiina kyawana kyewa ekiyambako ekikulemerwa General Kaine Rugaba. Singa kibadde kibiina kya byabufuzi General Muzikaine tayogera byabufuzi. General Muzikaine munamaje ekimwogeza ku byobufuzi kiki? Is a serving military officer. No munamaje tulina n'ababaka ba parliament tulina ababaka b'amagye mu parliament bakola muki? Lwaki tulina ababaka ba parliament ababaka 10 mu parliament bakola muki? Lwaki bajja ne boogera? So civic organization oba omukulembeze gwe bayita General Muhoozi alina right okwogera ku bitatambula bulungi mu ggwanga, ekisooka nga senior presidential advisor on special assignment. Obutabeera nga abalala baba CDF abalala oba bannamagye abalala. So oyina senior presidential advisor on special assignment okirizibwa bulungi nnyo okirizibwa okwogera ku assignment zonna ezibazikweredde omukulembeze w'eggwanga. So ebimu byayogerako mulungamya. Senior presidential advisor kitegeeza ow'okuntikko mulungamya ensonga ez'enjawulo. The other day nti budget y'enguudo mu Kampala. Yes, egende wansi wa senior presidential advisor agisomeyize CDF. Anti kati Uganda tulina eje lya Uganda, UPDF, Uganda People's Defence Forces. Wetulabanga abantu abakuuma bana Uganda nga bayina obukugu obusobola okukola emirimu okwewala obuli bw'enguzi obadde bukudde ejjembe mu ma district oba mu Kampala wano nga tusobola okukola ekintu ekyo ne tukijjawo ne tukitereeza Saabaduumizi w'amagye ate nga w'amagezi wa president ayina eddembe okugamba nti bino muzituwe okuba tukulabye wano kungi kubanga yayina intelligence agencies ezizo nezisinga obungi ezikola intelligence ezimanya ani yalidde omwala ezimanya ani yalidde kumwala ezimanyi Dr. Bala, how will he account for that money? Because I expected tuina systems ezikola kati omudumize wejje wakugamba nti budget y'enguudo mu Kampala erina kuyita munze bagimpe teruguudo lukolebwa nga sikkiriza n'ebirala anti kubanga agenda kuba accounted senior presidential advisor on special assignment ekitegeeza ali accountable eri omukulembeze w'eggwanga ne constitution ya Uganda. Are you preparing him for the presidency? Yeah, but I mean, if Ugandans want him to be, personally, I would want him to be the president of Uganda even tomorrow. Singa president yagamba nti awumudde. Tuwali fe tulina abagadiani baffe ba mirundi ebiri. Tulina patroni General Yoweri Kaguta Museveni. Ne tubeera ne chief advisor to PLU General Caleb Akandanaho Salim Saleh. So singa ba advisor ne patroni bagamba nti kati ekiseera kituuse mwengedde tujja kujjula. Naye nga ffe kyetulaba n'abantu abasinga obungi kye balaba bagamba ono omukulembeze mwennyini ono pulezidenti. General Muhoozi siwe mpitawo nabagamba bannanga omukulembeze waffe ow'enkyaliwa mukulembeze ow'enkya omanye enkya terutuuka enkya lusobola okubeera olw'enkya enkya lusobola okubeera next week buli wempita bayayaana nabaddeko ekamwokya ku kitebe kya nuupu abaana bavuddeyo nga bambadde obukofi tagamba bannanga omukulembeze aliwa oyo gwe twagala tetwagala ono atukulembera nga atukulemberera ku intaneti ali mu America abaana ba nuupu babadde so happy.
so nabadde ngenda next year ne banemesa ogende kalangala nga jalagenda ku campaigning ngira omubaka waffe Jeno Muhoozi omukambwe ebyenkanidda bamwagala kubanga bagamba ono yagenda tukolera emyala but ate yagamba lwaki otunda omwalo ozimbeko obutale oba ekitale ate ng'omwala gwakutwala amazzi. Well, Honorable Alam, I hear you, but I've also interacted with some people abaga nti ono Jeno Muhoozi gwoyogerako mukambwe nnyo ebyensoso okusinziira ku byateeka ku mikutu gye egya social media. The other day ega nti njagala Lukwago tugenda mukwata era n'akwatibwa naka tumukozeeko byonna pampa simanyi mmeka simanyi biki ebifaananyi ne bufuluma. I mean, he has branded himself as a very tough person. Obeera nabo kakafu kinti ababiwandiika ebiri ku internet kubaga kati nze internet yange account yange eno nga bwenjiraba waliwo olumu nga ndaba kungu alina byawandiika nendaba buli muntu asobola okuwandiika obeera n'abayambi so omanyi otya nti account ye nobeera nga eriko tiika omanyi otya nti yayogera nze njagala ompe video nga abyogera njagala ompe video nga agamba ngenda Lukwago kwambaziza pampa mpa video eyo njirabe si bibye. I don't think so ebintu ebimu bibeera byammwe kongo mumanyi okuhakinga amasimu g'abantu ne muwandika bye mwagala. You hack in my account and you write whatever you want, but what is important tugoberera amateeka. Jeno Muhoozi agoberera amateeka is law abiding, is a humble man, is very kind, is very disciplined, is a disciplinarian, azamu abantu empisa abamu ate akangavula ate naye awuliriza kyemwagalako kimu nti awuliriza ate mwoyo gwa ggwanga tolanko omuntu mulungi nga Jeno Kainerugaba. So abagamba nti mukambwe tebamumanyi naye musajja mukakamu omugezi mutima gwa ggwanga mwoyo gwa ggwanga awuliriza tayagala bubbi tayagala impunity tayagala abantu kukozesa bubi office zaabwe ovuga emmotoka ya gavumenti ogitekeko bloka z'amataffaali ogenda ozimbe bana ba PDM babbye ssente z'omuntu n'okusaba ID bolongo oyo gwenda by'owekyenjojo ebitabyagalira ddala era ajja kola institute nga yakukangavula babbi. Apparently some people think PLU Muwambi institutions za government ne government. The other day some people said nti mu byobufuzi mulinga abatakings of a parliament bawulira Jeno MK nga nti speaker ne deputy aba envoy bangeeyo nagati you have over 300 MPs ba NRM naye nga bali affiliated ku PLU bogenda mu seke ya NRM that we have a sizable number of our members there. People think and you see people abantu bakkiriza mu principles oba bakkiriza mu biki ebiri mu PLU. No, why can't you let operation rather systems to operate? No, systems zikole nange mwami kungu njagala kino okiyige bulungi ng'omusajja omukulu tojja abantu ku associating na Red Cross kati PLU eringa olaba Red Cross omuntu aleta miliyoni y'emu n'agigabira aba Red Cross nti bagende bayamba ababundabunda n'agula akawunga n'akawa Red Cross olina gamba nze ndi memba wa Red Cross olina gamba ndi memba wa ba Scout kati PLU kisinde si pate ya byabufuzi. So mu kisinde ekyo mulimu abantu nga speaker nga bakiriza mu kisinde bagamba akatuleke enguzi tetwagala nguzi tekimuganda kubeera speaker. Okay. Ate ne mukulembeze waffe chairman wadde mbogamba bannanga aba PLU mwagire mu na PLU munaffe tukwatire wamu tulume gumba. Botula ku order of precedence speaker ali number 3 mu hierarchy mu gwanga. Yes, na namba 3 abeera namba 3 mu ggwanga kituufu naye ate okubeera namba 3 mu ggwanga wagenda mu kika kye mu kilani ye mu kikayita kika waliwo omukulu w'ekika ng'olumu talina nangato naye nga y'omukulu w'ekika ng'alina omugondera nga batuukawo bwati n'omulaba nti obosa aze n'abasirikale n'abakomye eri n'abundaala okubundaala kwe okuvunama n'alagayo mukama wange n'atula wansi. So mukulu w'ekika nga ali mu PLU Jeno Muhoozi mukulu wa kika Jeno Muhoozi mukulu wa kika kye tuyita Patriotic League of Uganda kati speaker ku floor of parliament ye boss ku chat ya government ya Uganda namba 3 naye mu kifika kyaffe nga ugamba nti wali wa mamba kyogamba tewaliwo ba mamba nga wa mamba nga mugaga okusinga akulira emamba. So kati honorable both
akimanyi naye mwennyini akimanyi newabeera honorable Tayebu akimanyi nembeera nze nkimanyi mwayira ke minisita abeera asinga CDF naye ate mu kika kyaffe mu kika mwenva omukulu w'ekika yeje n'omwozi ne Rugaba waba ali abeera principal abeera supreme leader abeera chairman nga tugenda okumulala diwe muleeta ku bukulembeze bw'eggwanga ekiseera kyonna kasita omukulembeze aliko agamba nti nze maze tewali bannayuganda balala baagala bwa president bajje tubalage kino kintu kyangu nnyo singa okwata bannayuganda nkugambye n'abadde ku kitebe kya nuupu ng'abaana ba nuupu bagamba balamu bannange tuyambe mutuleetere muwozi mutuyambe ne lugamba abanuupu baagala mwami Kyagulanyi no abamu abagala obufo bw'abakansala naye abagala eggwanga lyabwe kati basazeewo omanyi abantu General Damuliro oyo wa Crime Intelligence abagenda owuwe nga bamugamba tunoonya balamu n'ababuuza naye gwe oli mubaka wa palamenti oli wa nuupu ate oyagala balamu magaza teka mutwagala kuyingira kisinde ekyapyero tuyingire kisinde n'abagamba naye kibiina kya byabufuzi kyo kirwanyisa buli wanguzi kipromotinga patriotism kipromotinga nationalism kipromotinga obutadiibuuda ssente za muwi wa musolo okukola ebintu ebigasiza owamu abantu bawansi Uganda mwagala gifuula yansikira nno kuva ku mwami Museveni mulete mutabani we omanye ekikulu bannayuganda kyebaganya okutegeera kiri kimu Uganda tejja kubeera yansikirano naye bannayuganda bajja kusalawo nga tuyita mu kalulu mu democracy andi gwe baagala nze nkugambye nti mu Uganda abantu bensinga okuwulira oba okwagala ennyo actually ng'ogyeko abazadde abanzaala omugenzi taata wange n'omukadde maama wange abantu bendaba nti we baba boogedde ekintu kitukwata ku bannayuganda bonna sikwata ku famire yange asooka ye President Museveni ne mukyala we owokubiri ye General Caleb Akananawo omusajja abeera mu mbeera ng'ogenza owuwe omulaba embeera nakutwalayo luli abeera mu miti gy'emwanyi mu kayumba akatono naye nga ge makange naye mwenolaba oli omuvubuka yakatandika okukola mu Works Commission oba mu local government n'omulaba azimbye ebikalina 50 njagala ondagayo kalina eya Salimusale ngatuukayo n'endala ali awamu naffe awuliriza akuwa amagezi so wetugenda wa General Sale natugamba abaana bange mukole bwe muti ne bwe muti tujja kugoberera ekyo muwa amagezi waffe wetugenda wa General Museveni nagamba eno line gye mukute si ntuufu mukwate wano ne wano ffe tuli bannabyabufuzi ffe tuli bantu baagala ggwanga lyaffe tuli bagala ggwanga tugenda mu break omukyalo oyo Hafi abadde ku mpeewo wano naga nti bwe yawulya ekigambo patriotic ekyo kyokka mwoyo gwa ggwanga naga yasikirizibwa somehow kati oba kuba njagala nnyo eggwanga lyange oba n'aliyingidde eyo nti mwateeka ebyobufuzi kungulu bannayuganda mwabatimba kintu kirala mukola byabufuzi ebiwedde emirimu nadduka naga sijja I will not associate with them omanyi and there are so many people having the same thought kyendowooza nti Happy Power yali anoonya Toyota watuukayo n'alaba chairman Toyota nga alina mukyala we atulaba katujewo ensibi so alaba mukyala we n'afubutuka emisinde katulumulemu katuno yati omufukira the Honorable Dr. Balamu Barugahara Atenyi ng'ono Minister wa Uganda avunanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu tunyumyamu ku bimu ku biriwo mu ggwanga Honorable Balamu njagala kuva ku nsonga but jo waliwo ekintu kye nalabye ku kitebe kyamwe kya PLU n'entya olina Honorable Fadil Twala mubaka wa Parliament mukama we mu Parliament Jacob Oboth yasituse jo okwaniriza Twala bwe yazze bw'ati nga mumwanjula nga SG oba GS omupya n'asituka n'amwaniriza n'engamba wano Uganda we tutuuse nti namba 3 ayimirira okwaniriza omubaka wa Parliament we omanyi kyensiba mbagamba bannayuganda muganya okumanya okubeera abeebundaazi okubeera ab'empisa oba abakakamu ekisinga okuwanguza Honorable Oboth gwe twayitanga general nga Minister wa Defence ekisinga omuwanguza era ekigenda okumuwanguza okumutwala wonna gy'alina okutuuka mpisa nakuwa abantu kitiibwa Honorable Oboth akimanyi bulungi right Honorable Oboth akimanyi bulungi nti waba mu Parliament ye namba 3 ne wabeera ng'afulumye ng'aze mu lukiiko lw'ekika tabeera namba 3 naye ali ku lukiiko olukulu olw'ekika kati mu kika kyaffe tulondamu omuntu omu n'agenda n'abeera omukulembeze kubanga tulina abamemba b'ekika bangi tulondamu omuntu omu n'agenda n'akiikirira ekika ne yeetaba n'anoonya kaadi yaki y'obukulembeze bw'ekifo kyonna ky'aba ayagala kubanga tulina abamemba bangi naye tekitegeeza nti gwagenze osinga General Moses Kayine Rugaba kuba ali namba 27 mu gavumenti tomusinga
kati ada institution ya General Mozi yetuita civic organization esigala nga yantiko ku bantu bonna kasobera member waayo. Okay. Oh. So honorable both alaga buulize eri family oba ekikache. Good. Thank you. Mukulikeyo mu lusirika lwabadde kyankwazi. Olusirika lwatambudde bulungi era njagala kwebaza omukulembeze w'eggwanga kuba twayize ebintu bingi okuli okulaba engeri gye tusobola okuyamba abantu okufuna empeereza y'emirimu mu bitundu byaffe bya gavumenti. Nja kwogera ku byange nga local government. Yes. Okuli okulaba engeri gye tuyinza okwesaamu ssente ntono ze tulina. Tujja ku local government. Eggwanga lyafunye ki mu lusirika lwo? Eggwanga lyafunyemu kubanga kuno kwabadde kwongera kwonoona nsimbi ya muwa musolo. Banange singa mumanyi Kyankwanzi si woteeri, Kyankwanzi ssomero. Ate essomero tusula ku ddeeka. Nosanga amyuka president ng'ali ku ddeeka waggulu nga wansi waliwo saaba minisita. Ziri ddeeka zennyini ababeerayo bajja kukubuulira. Babeera mu ddeeka. Saaba minisita n'abeera waggulu, amumyuka n'abeera wansi. Era singa wabeerawo kizibu nti oli omuntu omu ayinza nga bwe twakolanga mu primary ng'akaana akamu kasobola okufuka omusolo ne guyitamu ne gugenda wansi. Kyandibadde kisoboka kubanga tusula ku ddeeka. Ate tulya mmere ng'abalala gye balya akawunga, ebinyanjalo ne chai omukalu ne tubeera nga abali mu ssomero lyennyini. So tewali sente zonoonebwa. Gamba babadde mu kubonyaabonya ba minisita kubasuza ku ddeeka naye ne baleka ebitanda byabwe bimazongote ebinene ebyembaawo ne babatwala ku ddeeka okumala ennaku 10. So bye twafunyemu ffe bannayuganda. Bannayuganda bye mwafunyemu nti kati baminisita tugenda kubaweereza nga tumanyi kye tukola. Ekisooka, ekyokubiri tumanyi programu za gavumenti kize tulina okuteekamu essira okulaba nti munnayuganda ava mu bwavu. Ekyokubiri twatudde ne twakisiza kimu ng'enkuyege okulaba nti tulwanyisa mu ministry zaffe ne departments zaffe tumalemu obuli bw'enguzi. Tulina okumala obuli bw'enguzi mu gavumenti zaffe, mu ministry zaffe ne mu bitundu ebirala. Then ekirala tulina okulaba nti tukolera wamu nga gavumenti. Owatali gamba nti ekyo kya minisita gundi kino kya minisita gundi. Baminisita wosanze ekizibu mu kkubo yimiriro obagambe mwabe kkubo kino mukikoze bubi. Wosanze ekizibu nti poliisi ekutta abantu mu bukyamu gamba poliisi mulekerawo kujja ku bantu ssente za poliisi bondi. Wosanga oli anyize half power musisa amututte wali ng'ate mumanyi omwami wa half power omugamba neegwe oyo omwami we mumanyi ekyo si kirungi. So collective responsibility nekino si kipya honorable Balam mubadde muba n'entuula bweziti ensirika bweziti ande naye tulaba nti empeereza y'emirimu mu gavumenti egenda buli mulundi egenda yeeyongera buli kisanja egenda yeeyongera buli kisanja egenda yeeyongera nti era gavumenti eri ebaddeko kabineti yavaako yatuyambye okutuusa mu lower middle income status. Gavumenti ey'abavubi kati yaleese gavumenti y'abamanyi kati ne baba bangula abavubi ne baba polishinga kati bafuuse abamanyi. Kati gavumenti y'abamanyi egenda kukola bannange egenda kukola ki emirimu gyonna nga manifesto ya president yagiteekawo. Kabineti y'abamanyi ebaddeko y'abavubi ebadde y'abavubi kaneno y'abamanyi kati kabineti y'abamanyi oba abakenkufu egenda kola nnyo. Ennaku 9 zibadde zibamala okuba bangula ne mutegeerera ddala ministries zaabwe. Tulina okutandika okukola bye tusomye mu nnaku 9 bingi osobola obutabisomera mu myaka 2 gwe kungu. What we have learnt in those days kubanga tudde tufuna abakugu nakuwa real life experience. Wano tukolebe tuti wano economics tumukolebe tuti kino tukikolebe tuti. So bye tuyize ebimala naye okusoma mweyongera kuba tulina reference kyonoonya ekitabo ekyo n'okisoma n'okijja mu by'ogyemu. Then ne tulina ne moving computer. President Museveni ye buli lwatuula buli lunaku moving computer. What is that? Is a moving computer. Is an encyclopedia. Musajja mugezi nnyo kalimagezi. Who? President Museveni. Is a moving computer. Moving computer. Mr. Computer. Omamwe mubeera ne Spiderman kati nga wano kini yawamwita Mr. Media. Neffe tulina moving computer. President Yoweri Kaguta Museveni. Nti buli lwayogera kyayogera kyonna omanya nti ebeera point wokiwandiika wansi byoyiga bingi nnyo. So boyagala kumanya nti moving computer njagala onoonye omwami gwe bayita Honorable Norbert Mao omugambe naye magezi oyo omusajja gayina genkanawa mwajja kugamba amagezi singa lwali lugendo ovuga n'ogenda paka Cairo River Nile gyekoma mu Mediterranean Sea ndi ate gwe agagomaawo gakomawa nze nyinza okuvuga paka Karuma yataga bbala mu gakomawa ayinza okutuuka wali ku Bujagaali oba ku Falls Dam ova ku source. So amagezi ga President Museveni ga amalayo.
so ye buli lunaku we mutula naye mu cabinet mwami atogamba otanti enguze mulemye ngali mukwata abantu emyaka na honorable Balam mwogera mu kulwanyisa entalo ziba nyingi president yatandika n'olutalo entalo nyingi 10 trillion zibbibwa buli mwaka okusinziira ku alipoota ya IGG mwami 7 abaddewo since 1986 mu 10 point program ye ani avunaanyizibwa okukwata ku babbi president 7 oba IGG government ye ati kubuuza ani avunaanyizibwa but yali ku ntikko honorable Balam no IGG abeere serious oba babeere serious baleme kugamba nti 10 trillion zibbibwa bakozeewo ekyokuuza obutazibba so president Museveni is a head but he has departments. One of them is CID, anti-corruption, IGG. Kati mulinde kigenda okugwa mu ggwanga. Mukiwe ennaku ezo. Mukiwe ennaku mutuwe wiki 2. Mugenda kulaba ekigenda okubeera ekibuli. Bagenda kusiba ababbi. Mu local government wo tugenda kufuna ababbi nga 13. Abagenda okufiirwa emirimu. Mu wiki nga 2. Ogenda kulaba kye bayita cleaning up the system. You're giving us an exclusive. I've told you we are going to clean up the system. Gwerinde kigenda okubeera wa afande magambo. In 2 weeks ojja kuwulira. So mu weeks 2 waliwo ekijja. Mu government kasoobera ng'oli mubbi wesiba olukoba. So you're going to arrest a number of people? Arrest and interdict. You arrest and remove over from 200. Job. Maybe 400. And that is a small number. That's a beginning number. Local government oba ne mu departments. All departments obanga oli mubbi tewebaka. Kubanga tukutegedde. Bakutegedde. So musabe mugenda kulaba ebyenjawulo ebigenda okubeerawo. Bino ebiseera by'okugamba nti oli abbye bamwe bondi addeyo adakole ebyo bikomye. Ebyogamba nti oli temugenda goberera amateeka mu kukwata bano. No tugenda kwesa amateeka tugenda goberera amateeka. Wetwetaaga blue letter nayo ejja kufuluma. Wetwetaaga blue letter okutuukiriza kitwagala nayo ejja kufuluma okwongereza constitution. So I mean enough is enough. Abantu babbye eggwanga nga bwe bagambye nti babeera mu kubba. Wobeera ng'oli mu kubba lwaki totunda mwenge gwo oba lwaki toteekayo tenti oba lwaki toteeka bivulu n'obeera ng'ofuna ssente n'oyongerezaako omusaala gwa gavumenti n'obeera mugagga. Abantu balekerawo okubba. Nkubuuziza ekibuuzo wagenze owa General Salim Saleh nakutwala owa General Salim Saleh n'otuukawo n'olabawo wamulaba nga ayina asuze mu lubiri asula mu lubiri ne si ya number 2 owa movement. He number 2 is number 2 in the resistance movement or resistance army. So if you have General Salim Saleh, you have President Museveni, you have General Salim Saleh, and you have number 14. Then abala ne bajja. So I mean let the world know that obudde bw'okubeeraawo okulaba ababbi nga babba nga basirise ng'olaba oli abba nagamba nze manyi Balamu manyani ebyo bituuse okukoma bikomye mu kino ekisanja tekirimu kwebaka tulo era oli abe onkumbuza nti ne ng'ofaanana otulo mu matu mu face neebasa essaawa 9 nkwata amasimu Yumbe Aleputongo simanyi Kabera Maido ebulambuli bridge engineer yagiridde simanyi musomesa akuba empewo mbeera mu ebyo. Okay, that brings me to your ministry empya eya local government. Obadde mu gender president nakuze mu government ez'ebitundu. Local government yemu ku ministries esinga okubeera mu ssente empitirivu ennyo ate nga yemu ku ministry ezeeyogerwako kubeeramu obulyake n'obubbi n'obuli bw'enguzi. President Museveni kenyini amaze ebbanga nga agamba ekiri eyo kikambwe. What should the nation expect? Kati nagambye president kiyakola yali akimanyi. Yalonda Barugahara n'alonda Nammere mama wange honorable Nammere n'abagamba mwe ba minister mugende mulwane n'ababbi. Ono amanyi okuyomba, ono amanyi okukola kino, mugende muyombesa ababbi. Naye tetujja kubayombesa buyombesa, tugenda kubasiba. Olya ssente za gavumenti, ssente z'omuwi w'omusolo, simanyi nze district engineer, nze DHO, nze KAU, wesibe 2 ojja kufuluma. Ate ku luno tetwagala byakukwata nga tetulina evidence emala bakutwale mu kooti bakuwozesa engokero mu wiki emu abali b'enguzi okuwozaako okubenga kuwedde. Kino kimuleeta kyetwagala mu wiki emu tugenda kusaba principal judge ne chief justice kooti y'abali b'enguzi batuyambe omuntu bamuleeta mu kooti obukakafu bawe buli babawozese in 1 week oyo tumanye nti omusango gukusinze luzira komyawo ebyaffe tutunde ebintu sente za gavumenti zikomewo tugenda kutunda ebintu by'ababbi era mu abakoze sente zammwe mu butuufu bakiini mwetegeka ogula ebyababbi
kubanga tujja bitunda ku nyondo government ekomyewo sente. Will you be able to walk that talk? One of the problems we've had ebintu ebirungi ku lupapula n'ebyo ebyogerwa naye okuteekebwa mu nkola. Honorable Balam, you people, you have failed to understand this. I've come to work for the common man, not to work for anybody. I've joined this ministry when I'm not a peasant, though I'm a son of a peasant. So no one can corrupt me, and no one will pay me to shut up. No one will pay me to close my eye over impunity and over corruption in local government. Should you be my mother or father or grandmother or anybody or a relative or a girlfriend, and you are involved in stealing government money, diverting money meant for a bridge, building 1 meter of a bridge instead of 10 meters, I'm going to move with tape measure to measure every bridge. How much money was given for that bridge? This. How many culverts? What is the size of culvert on the paper? This. What is the size of culvert here? This. Go in. As simple as that. And we shall move with a drone with investigators to confirm that what we are claiming or whatever we say that this person stole, it is indeed true. We are going to move with experts. Ababbi bubakeeredde. Ababbi musabe Katonda wetumala orientation which ene ya parliament. Kwa tulina orientation next week. Wetumala orientation ye munyonyo ya bakaba parliament. Ababbi mwenna mwesibe bbiri. Tugenda kutandika Bulambuli, Terego, Buko, wonna babadde babasende nga bagamba bano ba expert mu kuzibba. Okay. Mpigi. Mwesibe bbiri. Wetumala okukola round eyo. Then tukyusemu abakozi ba government. What's the relationship with your state minister? Oh, it's perfect. She's very respectful. She's very intelligent. She keeps time. She wants to work. She follows the channels. She's one of the most brilliant people I believe I'm going to work with. Initially, I've worked with her as a marketing consultant in my group, and she did a fantastic job. She has never called me by name. She calls me. In her phone, she saved me as my boss before she was a minister and before I was a minister. Oh. So she respects me. Those who think we are going to quarrel. There are people who aren't spared. No. I'm older. First of all, I'm older than her, but also respect her. She's my mother by Enteklan. She's my mother. I respect her as a mother, but then she respects me as a boss, and they are going to work under that parameter. All right. We shall work jointly together. Thank you. To ensure that Uganda benefits from our expertise and also benefits from our patriotic spirit. We are patriots. We shall work as patriots. For those of you in local government stealing, don't come to me with money. The moment you bring money to me, you will go with your money as exhibit. Thank you. Thank you, Honorable. Abantu bagaye basibe bulungi nebigaye bisembeje. Abanange musibe bulungi temuva ku sanyuka ne NBS sawa 5 tujja kubeera Nagulu wetugenda okwanjulira ebivude mu DNA bya Paul Kafeero nga family webadde yagala. So mpita abaana ba mama baabwe, mpita abakulu b'ekika ky'omugenzi Kafeero wamu n'abakwano ba Kafeero abakula naye n'abakola naye mbayita mwena mujje mukume empisa muwulize bakansala bibagenda obagamba muwulize n'abakugu bibagenda obagamba tulabe nti tufunamu naye nga tugenda kuwangula. Empeereza y'emirimu egenda kulongookako mu bitundu gavumenti z'ebitundu ate ne gavumenti zonna ministry zonna zigenda kulongookako oluvannyuma lw'okubangula kuno kwe twabaddemu. Yes. Thank you. Wabale Dr. Balam Barugahara Kaddekotu watugenda mu bigenda bitya kati n'omukyala Happy Powers. Happy Powers ndine minister